wetwogerera waliwo akatambi k'obuseegu akagenda mu maaso n'okubeera ng'ate katambuzibwa ku mitimbagano egy'enjawulo nga kigambibwa nti ka Pretty Nichole agono n'agasingawo gengenda okubeera ng'ate nkutuusako essaawa eno yennyini naye nga mwasibye mutya mikwano gyange yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mwabafiiriddwako abantu bammwe essamyo gy'abagenzi katonda giwumuze mirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaab'enganda saakati n'ab'emikwano omumbejja Aisha Nasolo ge gange mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusako updates kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribing oteeka akadde olimu okubeera ng'ate omisinga out yes naye nga amawulire tugatandise bubi n'okubeera nga bambi waliwo bakadaama babiri abafiiridde mu kabenje wali e Saudi Arabia babadde mu baasi we batyo nga boolekera ku mulimu bano nno bambi ne bagwa kabenje era we batyo ne bafiirawo tusaba emyoyo gyabwe katonda giwumuze mirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaab'enganda saakati n'ab'emikwano effenna ly'ekkubo ekitwawula oli kubeera ng'ate asookayo munne so ng'ate ebirala ebikutte wansi ne waggulu ku intaneti ye Zari saakati munnange n'omwami we Shakib jjukira nti waliwo akatambi akagenze mu maaso n'okubeera ng'ate kabuna emitimbagano nga kyava ku interview emu omukyalo okusinziira mu ggwanga erya UK gye bamuggyako bw'atyo nga awanda muliro ku mukyalo ono Zari bingi nnyo byagenda mu maaso n'okubeera ng'ate ayogera naye nga abantu kye basinga okubeera ng'ate bateekako amaaso n'okubeera ng'ate kwegamba bakitambuza waneeno ne waliko okubeera mbu Zari yavaayo bw'atyo n'ayita bbaawe Shakib mbufala era akatambi ako ne kabuna emitimbagano egy'enjawulo naye nga wetwogerera waliwo Facebook page emu eri mu mannya ga Shakib bw'atyo yavuddeyo n'apositinga ng'agamba mbu never talk about your husband with anyone else, respect me in my absence. Kwegamba nga Facebook page eri mannya ga Shakib wabula nga tetukakasa nti ye kubanga Shakib gye buvuddeko awo emabegako yavaayo bw'atyo n'atutegeeza mbu ye alina Facebook account talina Facebook page so kitegeeza ti omuntu yenna akozesa Facebook page eno si Shakib ng'era we tulina akozesa Facebook page eri mu mannya ga Dr. Hamza era naye avaayo bulungi nnyo n'atuwa updates naddala nga waliwo ensonga ezikutte wansi ne waggulu ku Dr. Hamza oba ku Rema Namakulu oba ku Eddie Kenzo so n'omukulu ono eyeerimbise mu Facebook page eno ng'akozesa amannya ga Shakib ffe tukakasiza ddala nti si eyo kubanga Shakib yavaayo bw'atyo n'ategeeza eggwanga nti bannayinze sirina Facebook page na Facebook account ate ng'eno yapositinze bino eno mukwano gwange Facebook page so ebyo byonna biri fake era gwe yabirabye oyo si Shakib oyo omuntu mulala nnyo wabula ng'ate ye Zari yavuddeyo ye kennyini yakozaawo Facebook live bambi n'agenda maaso n'okubeera ng'atannyonnyola n'ayogera ensonga lwaki bbaawe yamuyita fala era ng'akatambi butereevu ngenda kuba ate nkakulekirako mu maaso kawoge ne maaso n'okubeera ng'ate okekkanya mukwano gwange yes naye nga sineyongerayo mu maaso ngenda kuba ate nkujjukiza Haji Mukisa Karim asangibwa wali Bujjuuko Mityana Road gwe wenna ayita mu bizibu eby'enjawulo obufumbo bwagaana emirimu gyagaana oyagala genda bwero oyina ebisirani oyina olutwe kwegamba oyina endwadde ezikumazeko emirembe ezisategerekeka butereevu Haji Mukisa Karim wali ku lulwo okubeera ng'ate akujjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran ng'amwetaaze osobola okubeera ng'ate omufuna ku namba y'essimu 0778 92 91 41 butereevu gwe wenna amutuukiridde ku mukutu gwa WhatsApp nawe amukubire direct ojja kuba ate munange omufuna butereevu Haji Mukisa Karim naye ng'ate ebyo nabyo mbitadde ku bbali mukwano gwange ngenda kuba ate nsembyayo Pretty Nichole waliwo akatambi akagenda mu maaso n'okubeera ng'ate katambuzibwa waneeno ne wali nga kigambibwa nti munnange oyo Pretty Nichole wabula nga wewetegereza akatambi ako kirabika bambi si ka Pretty Nichole kubanga ennaku zino abantu bayiga kye bayita editing oli akwatira ddala fesi y'omuntu n'agiteeka akatambi konna n'olabira ddala nti yeye ekinajjukirwa nti emabegako ekyo kyakolebwako ne ku Diana Nabatanzi akatambi ne katambuzibwa nga bagamba nti oyo Diana Nabatanzi naye ng'ekituufu kyagenda okuzuulibwa nga bambi teyali Diana Nabatanzi kuba waliwo omuntu eyavaayo n'atusharingira origino y'akatambi ako nga mutuufu yali muntu mulala nnyo teyali Diana Nabatanzi so ne kana akatambi akatambuzibwa bangi nnyo bakabuuza kaliwa kituufu kiri nti akatambi ako kirabika si ka Pretty Nichole wenaba nsobodde okubeera nga ate nfuna ebisingawo ku nsonga ezo butereevu nja kuba ate nkomawo wano ngende maaso n'okubeera nga ate nkutegeeza ebisingawo naye nga fonnaawo okusinziira ku bigenda mu maaso akatambi ako kalabika si ka Pretty Nichole ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini kankulekireko akatambi
kano. Goodbye for now. Tosetuka. A person has to take a voice note that I was vibing with her, and you put it out to say, oh, Zari yagambye bawe fala. But in what context? Nachogerera in what context? Era bange yambuziza bino wabiwereza ali mugamba nabimuwereza kuba nali nkugamba nti immigration nzibu nga tontegera nembimuwereza ne mugamba kubira esimu akunyonye ne nabyogera in a sense of immigration. Never bamugezi nnyo, my friend. However smart you are, immigration, one question, you're back on the next flight. You're back on the next flight. So I think that one, ebya surgery, ebya chira, whatever she said, it's. But I think the one that's really now in the Ugandan community, kugama, nagambye bange nti fala. Nachogera mulwali nti muna bange fala. Aja mutawanya ko airport bambuze ibibuzo because kibeerawo si mu bubinti muvuma ulioko gamba abantu nti ayogera ku bbawe lwali nze nabagamba I told you nze musimu zange temuli bwenzi tolisanga muna message ya bwenzi naye nagamba olisanga message nga tuge abababa fikuba ya bababa nga temuli message naye osanga mugu message nga guge ya bbawo ate nze nali simuge ya lwali timna bange fala wajja mutawanyiza ko airport. Era statement yawunzikira egamba ki mu bwafalo mwe mwagalira. Mu bwafala we mwe nkola ki mwe mwagalira. Kata nakola kibiki. Nakola kibiki. Nange kenyini nkugambye nefulo wakabi wano naye bwe ntuka ku immigration. Oloza mbwa bagiyeko mazi. I don't want to lie. Immigration gives me goosebumps. Was it touchy goose? I don't turn so fucking black. Mama Jana so you are. So it started giving me goosebumps. It gives me goosebumps. So I was just looking out for my husband telling a friend, well, a person that I thought is a friend. Sibange fala yeta go buyambi wali techali mu bubiera n'enkomekereza nga ngamba nti mu bwafala bwe mwagalira gwe n'olemerera okumpa sente zanze walina okunsasula n'otandika okulimba abantu wa visa za kasanvu goloza buli omu musiru wenna atawanyizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga visa eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemeseza okubeera nga ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku namba y'essimu erizo 77892 9 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.